abadde omusumba wa Revival Christian Church e Kawala Pastor Yiga Augustine ng'ono yagazibwako erya Abizaayo Afudde. Abantu be nga bayita ku mikutu egy'enjawulo wamu ne TV gy'alese badde emanyiddwa nga ABS Television bavuddeyo ne bategeeza nti omukulu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekikesezza olunaku lwaleero. Pastor Yiga abadde mwatiikirivu olw'ebintu by'azze akola ebibadde bitamujja mu mawulire wabula nga Mukama amujjuludde era nga bwe twogerera ze mbuyaga ezikunta era nga pulogulaamu y'amaziika ge yakubanga etutegeezebwa mu bbanga eritali lyewala wabula nga tuzze kubanga tukutegeeza nti omukulu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Pastor Yiga yazaalibwa ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa July mu mwaka gwa 1976 era nga yafudde nga 27 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2020. Weekuumire ku Wicky TV byonna ebinaaba biguddewo ku mboozi eno tujja kubanga tubikutuusaako wabula nga tusaba Omukama omwoyo gw'omugenzi aguwummuze mirembe.